Giteka konti security alert. Navayo ne mbagamba nti National Advance Movement Anita Amongi Salimu Sale ne FDC PPF ne ADF ndiye bano bali mu contact ne enkwezengeza nopu abagenda okuva nti babatisiza abagenda okuvayo nga betunze era ne bagamba nti ne Electoral Commission ndi mu lukodo luno okutawandiisa ba member parliament ba national unity platform eyo secretary najikola ne mbagamba nti abagenda kuva bagambe nti batutisiza aballa tetubadde na sente so nga tekibina kyaba wa sente ndozo bujulizi mbulabye olwoche mu manja bwe nkugamba nti eyo security alert mbanko tegeza nabaga bagenda kuvayo bagambe batutisiza nenga bagenda kubera total sell out ekyo nakibagamba so fo bujulizi bwo mwaka funa basinga obungi betunze bwetunzi teri yabakanze abasinga obungi betunze bwetunzi teri yabakanze kati waliwo no mulala agenda okujja ko ngalemeddeko nnyo constituency of Franka tumwebaze abantu bamuko wadda wabula Franka tumwebaze ngali banna ba NRM bagezezzaako nnyo okutiisa candidate wa national platform butewandiisa ne omugamba bagenda muwa sente n'alemerako era bade bagala mulemeso okuwandiisa naye n'amala ne yeewandiisa ku kifuba ne kati Franka tumwebaze ne banne bali mu kunoonya kyali omugamba either aveemu bamusasule oba ebiddako tabanyumiza kati mukulu Franka tumwebaze kubanga bagambye omuvubuka bagambe kampu abawulire sente zayagala bazimuwe mu bungi oyo Franka tumwebaze minister yagambye mu candidate wa national platform nti ayogere sente zayagala bazimu aveemu bwabatavuddemu bajja mukolako ng'obuyinza bulagira kati bwe muwulira nti Franka tumwebaze naye ayisewo unopposed nekyentegeddeko gaya akyaganye akyali solid nnyo gaya ofa akyali solid nnyo naye muwulira nti yavuddemu bakyali bangi nnyo bakyajja mukyala bane opposite bangi nnyo bagenda okujja kati njagala tuzannye katambiko omukyalo ono asiyo owanita Amongi video ketambule kino kigenda kujira ekifaananyi kirabaga mu video security alert nti bano bagenda kwetunda ne state etidde nti abantu abasinga obungi bali bakoze eki balidde kati bulijjo wano ntuula ne mbagamba twetegereze ebintu bwe tuba tulaba ekifaananyi ne mbagamba musome embeera ekifaananyi mweri bwebera video ne kugamba nti soma olulimi lw'omubiri soma gestures ebikolwa soma facial expression okwogera kwa face soma tone soma tone y'ebigambo ebifumamu otandika okukola forensics mu bigambo omuntu byayogedde ng'obikwata n'obiyimiriza n'owulira kyayogedde n'okinyonyola public kati mwenna mulabye akatambikaako omukyalo oyo asiyo bwayogedde ebisinga obungi bite wabula kyenjagala tusooke tumanye mu kiri ekintu kimu one nga sinazanya katambi the moment ekibiina kyo kiva ne kikuba omulanga ne kigamba nti candidate waffe bamuwambye essimu ze teziriiko tetumanyikiddwa na waali mpaka olwaleero ekibiina ne kyogera officially nga gwe candidate tovuddeyo okugamba nti bannange ndi wano oba famire etegeeza ekibiina nti oli wano yo ki ekibiina ne kikuba omulanga candidate bamuwambye essimu ze teziriiko ne mumaka ge taliyo bakamala ennaku 3 nga tebamulaba ng'ekibiina kyekyogedde kati gwe n'ovaayo mu kamera n'ogamba nti osangulawo ekibiina bye kyayogera mbu wali owambiddwa naye nga ne mu voice note esooka gye wasindika walaga nti baakuwamba kati voice note gye wasooka okusindika nti baakuwamba yo ogenda ginnyonnyola otya era bw'ogamba nti ekibiina bye kyayogera si bituufu tekikonfaminga nti gwe baakuwadde sente zo ekyokubiri ogenze n'ogamba nti ate bakuwambangako era yali pressure okuva mu famire ti era nti Anita Amongi abeera mubaba abeera anti-war nze njala kubuuza mukyala asiyo bwajja mu kulonda nga tewatugamba nti bwajja mu national platform nga tewasooka kutegeeza public nti oli related ku Anita Amongi kubanga wandibadde osooka tunnyonnyola nti anzize wano ne ndi related ku Anita Amongi in the first place kiwandiso so tugamba nti andi related ku Anita Amongi nothing you said
You came as an individual brilliantly that you are going to contest. The party decided to back you. But now you are coming with different stories after consuming Anita Amongi's money, and Anita Amongi instructed you to come out to clear what the party said this week. But now you are clearing Anita Amongi's name as if you were paid. I'm not going to rule out that you were paid by Anita Amongi and you hide yourself so that you can come out with such a video to claim that you were not kidnapped. So, Madam Asio, we don't have a problem with you. You can eat your money, enjoy your money, but we are a new generation whereby we can analyze. And our main aim is to unseat or to unlodge Museveni from that state house, not you as an individual. I'm here to tell you, we are not against you. It was your will. You decided to sell your country, to sell yourself, to sell your community. So for us, we are less concerned about you. For us, we shall continue with our struggle. It was your will. Nobody forced you to sell yourself to Anita Amongi. Because the mistake you've made is to come out to say that you are diffusing or you are diluting the statement which the party did on behalf of you to save your life, or to tell the public that our candidate is missing. So the moment you came out and you say that you are diluting the statement which was made by the national platform that you are not kidnapped and Anita Amongi is not among the people behind your kidnap, and it's all clear that you ate your money, you have no problem. You eat your money, stay where you are. You're just an individual. Uganda is big. Uganda is bigger than all of us here. Which take it. So please stay happy, enjoy your money. We have no problem with you. Kati njagala batalabe ka video yako muulire bigambo bino bye njagala bibiri bye mba muulirako byokka. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asio Florence, the NUP flag bearer for Women MP Bukedya District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita. That you've came open to clear that you were kidnapped by Anita Amongi, the Speaker. So clearly it shows that you were instructed to come out to clear Anita Amongi's what? Anita Amongi's name. That is it. Nothing else. Which take it to get up mass. As alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure. Being it that I am a daughter of the Right Honorable Speaker. So you were a daughter to Anita Amongi. But at first you didn't inform us that you were a daughter to Anita Amongi. Period. We wish you the best in your life. You've destroyed your career. You've destroyed your future. You've destroyed your image that you were a daughter to Anita Amongi. Anyways, for us, we have no problem with you. Thank you for the little time you've been with us. I think it's 1.5 weeks. We've enjoyed you. But unfortunately, singa badde muganda singa oliro mugambo enkwe muganda nakati si muganda naye first tulina buzibu kyekyo ffe tukusiibudde era tukutaddawo tuvuddeyo kati akatambi katandise mu butongole. Akatambi bwe katandika mu butongole tugenda katandika bwe tuti mpozi njagala nnyo bawa information nemba werako ne clarification. Nabagamba bwe mbadde nzijja njogera ku bantu abadde balwanyisa Kyagulanyi ne Mubaraka Munyagwa mugati gwa bata omusajja yeyita omuganda nga nabaganda omusajja mukiga finally yakikoze n'agende waawe nasinkana bazadde be nga bwe nabagamba yagenze nasinkana baganda mikwano gye ekitagwenda mu Ibanda district nga bwe nabagamba
nga bwe nabagamba kino kiba bifane byatambudde byafulumye nnyo ku social media kino kiba kijjukiza information gye nakola gye nabagamba okitegeera bulungi nnyo kiba kijjuliza information gye nabagamba bala baba abazadde kati naye amanya alina ga Kiganda amanya alina ga Kiganda yoyo mama we ono taata we ono ye Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Bata eyeyita Omuganda kati zenkwe ze tubagamba oli n'alyoka agamba nti oyo akola propaganda ono ye maama omulaba oye maama naye ng'ono ye Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Bata Sserunga nkiddemu amanya akozesa ga Kiganda Munyagwa Sserunga baganda manya bye batusumbuwa era bye tukyalimu ndoozo kitegedde bulungi nnyo kati baatuteekamu abantu nga baganda manya bye bakola emirimu egyo mukitegedde bulungi kati noyo tumuvuddeko bwe tumala omuvaako of course nayogedde ku nsonga z'omuvubuka Nkoko nayogedde ku nsonga za muvubuka Nkoko nembagamba nti sente zaayise ez'okuleeta ekibozi ky'ebisiyaga nga kikulembeddwamu Pastor Sserwadda ne banne iyo video ngera gibazanyira wabula bwe nabadde njogera ku Nkoko ebikolwa bye ne mayigo mokwata mu ngalo ng'alinga promotinga kati nembagamba Gloria Bugi nembagamba oli stripper naye abasinga obunyidoza temwalabe katambika Gloria mulyoke munyige bulungi nnyo mwabe bagamba n'ebintu mugaana okutegeera kati njagala musooke mulaba omwana ono mulyoke mutegeere manyi akatambika ngenda okuzanya si kalungi nnyo video zange zirabibwa abaana abato n'abantu abakulu abakuze mu myaka munansonyo naye badina okubalaga ekizampo ya information gye mba mbagambye mutegeere nti bano balijjawo kukola ki kusaanya obuwangwa na nno bwa Buganda nga state ye balimu akagundi akankokusobola kazanya wano naye akono kankazanya kansoke nzijemu eddoboozi nkiddamu njala okwetonda abalabi bange akatambika nandibadde sikazanya naye njagala balaga kye nabagambye mu weekend ebintu bino biteeketeeke okwonna obuki obuwolombolombo n'ennono kati kankabalage wano omulaba almost yali bwereere naye byo tasobola bikola waabwe Rwanda atasobola bikola waabwe Rwanda tasobola bikola waabwe Rwanda kati aba tasobola bikola Rwanda mujja bitegeera kati sooke tuyite mu programu yani mu programu ya Sserwadda ne banne gye balina alright ensimbi nyingi Museveni ziyawadde abasumba b'omu Kampala n'abala okuteekateeka ekiboozibozi nga bagenda kibuuza bannabyabufuzi naddala wa presidential candidate naye nga batagetinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ensimbi zatambudde kati ensimbi zino nabage bagenda targetinga ba foot soldier bagenda kutagetinga ba comrade bali ku trail ya president n'okutagetinga president yennyini okumbuuza kati Sserwadda omanyi ne wakawo mentality kati yazze n'akola story naye kisinga okwewunyisa bwe yabadde akola story yagambye twetaaga okumanya standi ku bakulembeze abeesimbyewo ku nsonga z'ebisiyaga kino kye kigenda okuditamininga akalulu k'omwaka guno naye mbuuza Sserwadda kuva ddi ng'ebisiyaga byafuuka national matter temwogera ku nguudo temwogera ku masomero temwogera ku malwaliro temwogera ku masannyalaze temwogera ku butasula basomesa w'abasirikale abantu banka zibatwalako ebintu byabwe amataka bagatwala gwe nojja n'ogamba nti twagala ba presidential candidate batubuulire bayimiriddewo ku nsonga z'ebisiyaga kuba ze zigenda okuditamininga akalulu k'omwaka guno kati sente zammwe mujja zeeriira era nsambisa president kuno bwakooli
tewa omuntu yenna akutunuzaamu kamera nga akubuuza ekintu kyonna ekikwatagana ku nsonga z'abavuzi b'empanga. Kuba kano bakatiteeseteese akakodyo nga baagala ansa yonna eba ekolera Museveni. Ansa yonna eba ekolera Museveni bw'ogamba nti yes, bw'oga tobalinaako buzibu, bw'ogamba nti obiwagira era nga bakizeemu bazungu baga oyo tabawagira bwati kuba bakitegese kati Sserwadda bwati bwe yayogedde. One minute. Badde nzigyeko eddoboozi. Wulira. Waliyo ebintu ebigenda okusalawo akalulu. Kati ba pulezidenti abeesimbewo bonna beetaaga okubuuliza mu lujjudde. Batubuulire boogera ki ku bisiyaga. Ensonga yaabwe bagitambuza batya. Bwe wabeerawo n'omu gwe mudawutinga nti ayinza okuba ng'akolagana nabo oba yatwala dda ssente zaabwe oba alizifuna, mukkirize nti ku day one nga yakatuula mu ntebe ekyo kyasooka okukolako. Nze nzikiriza bwe nti akasigadde sigenda kamalayo kati ye mbu bw'ati wakkiriza kati Pastor Sserwadda njala sooka kubuuza munnange. Abavubuka bali ku social media, ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube balaga endya y'ebisiyagano bizanya. Wavuddeyo ko okondeeminga oba okwogera ku bikolwa bya nkokonkoko ne banne abasiyaza bali ku social media wavuddeyo zoogerako. Lwaki okwata ekibuuzo ekyo kibuuze ba presidential elections nga tusobola kutegeeza poliisi ekwata abantu abatambuza emize egyo? Sserwadda gwogenza okulaba nti ebisiyaga it's a national matter era nga kirina okudibatingibwako bwaki ekisalawo n'akalulu. You think we are fools? It's you, Sserwadda, and your fellow pastors who are promoting homosexuality in Uganda because you are given money by the state and foreign companies to do so. So as we speak right now, Museveni gave you money with your colleagues to come out to stage a session whereby you are going to send YouTubers, journalists to come and ask questions, mostly targeting Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team. We know that. Among the problems the indigenous Ugandans are facing, how dare you as a pastor, you came out to say that you are going to ask the presidential elections about the homosexuality, as if it is the national matter. Uganda is facing a lot of problems as we speak right now, but you can't even come out to talk about those issues and even to condemn those people who are practicing homosexuality in Uganda.